bakitugambe kibateeka mulumu zibateekamu banteeka mulumu baba gamba mbuki bakugamba ki awo omuvuka ya muddugavu nagamba yatugambye awo natugamba nti mwegendereze ntono bajja ebisiyaga yatugambye nga twakatuuka nagamba mwegendereze ntono wano bali ebisiyaga ntakitwala nga kikulu nti ondi otya ebisiyaga bamubuulira nga yakatuuka bw'ati ne bamugamba wano wozze balya ebisiyaga. Wuliriza, teyakitwala nga ekiri siriyasi, teyayagala kubuuza, yamaliriza bamulidde ebisiyaga. Ekibuuzo kyange kiri omuvubuka oyo yamugamba nti wano wozze balya ebisiyaga yali bamulyako ebisiyaga? Ansa bw'ebeera ye, then oyo omuvubuka yamuwoni nga yazzaako ki yaloopa oba just yasalawo anyumirwe bunyumirwa kigenda mu maaso mu accommodation yaabwe. Bwe babanga baali tebaamulya bisiyaga oyo omuvubuka yamugamba then yasurvivinga atya? Wuliriza, story eno yabadde ku channel eya Hadija Kigozi HK Media era nga omwana mulenzi yavuddeyo ng'agamba nti bamukwata ku mpaka ne bamulya ebisiyaga e Dubai era n'amaliriza nti ng'awulira obulumi bungi ng'era yeetaaga genda mu ddwaliro paka bwe yatuuka okuba nti Dubai emulema n'akomawo e Uganda. Ebibuuzo byange bingi naddala ku vidiyo eyo kyovola nze esazeewo nkole reactions zino wano wennyini. Wuliriza, tomanyi kiyinza okukira ku makya ne kiyamba omuntu omulala ayinza okuba nga tamanyi oba asobola obeera naive mu bintu ebiba bigenda mu maaso. Kisoboka omusajja okukwatibwa, nali mmanyi bakazi tibye basobola okukwatibwa, naye kisoboka mwana wattu n'abasajja, naye lwakuba ku saidi y'abakazi tukimanyi bo naturally banafu, ku basajja tugamba tutya tukimanyi amaanyi baba nago, naye mbu baali bangi abaamukwata, katugambe omu 2 3 ku 4 n'oku 5. Omuvubuka baamukwata ne bamukozesa ne bamusuula awo, ne bamala omusuula awo kiki yazzaako? Teyawaaba ku poliisi. Kyempuliddemu kyokka ensonga eyamukubisa ku poliisi yali etukwatagana ku mirimu gye kampuni okuba nti yali temusasula nga temukozesa nga ye bwe yali ayagala. Ne bamugamba egyo emirimu gy'oyogerako sifa balina gikwasaganya okuggyako leba. Kitegeera? Kakati tuddeyo ku nsonga y'ebisiyaga. Omuvubuka bamukwata, bwe bamala omukwata bamukozesa. Kisoboka njala osooka owuliriza vidiyo eno then tujje tuliakitinge tumanye kweri kisoboka kitya omuntu naddala ng'oli musajja omusajja okuba nti basobola okukwata. Wuliriza vidiyo eyo. Siina maanyi naye nga kisobokera ddala, kisobokera ddala. Nakolawo nga wiiki emu nga nyana enkomawo naye ng'olwosanga nga balwanidde mu binaabiro eyo abaana babakwatira mu binaabiro ne balwanirayo. Gezaako okwetaasa chance wekuyamba n'obasimattuka. Oba obusajja obubangali bulina amaanyi. Soomu. Nga bayinza kujja nga bameka? Babiramu nga 5 6. Ne bakukwata. Kati omuyindi omu asobola okujja abasuuji ne bakwatira munne. N'amaliriza. N'omulala n'akwatira munne. Bano bajja abana ne bakwatira munne. Nakola kyagala n'agenda. Ne bakusuula eri. Ogenda kumuwabira, togenda kulwana. Kyogenda olwana nti bino ebya Uganda. Tebalwana. Tebalwana. Ate gwe oli muddugavu. Kikambwe. Gwe muddugavu mu UAE. Tolina amakulu. Nyumizaawo. Embeera ngitandika nga ngisoma era ng'oluusi ngenda mu lumu yo mukwano gwange
nentuula omwo nendwamu nno nentuuka mutunga tumbuze nga mpuli tunga tujja ngantambula ankola ki nga nza mu otya ngogawe mba neebase ne bajja ne bankola ebintu kati nako mu nenva ku mulimu njija nesukala nengera ka wifi nga sina no wifi nga nakutambula ate nvenga nga wano watudde ku kweje twawetedde nefune wifi njogereko n'abantu bange nyakumoza ali sawa nga 5 ez'ekiro nenyingira nasukala nenaaba mukinabire ewali firimu kiki kyenkugambye nti taba omu olibagala kujja 5 n'omu agenda kukola kyakola agende firimu yali etya nyumiza anti kyeki kyenkugambye nti bakukwata bali eri omuvubuka n'akusiyaga ensi z'abawarabu ekisooka tezikiriza bisiyaga tekitegeeza nti tebiriimu ng'etteeka e Uganda bwe waliwo etteeka erya Anti-Homosexuality Act nti tokkirizibwa kwenyigira mu bisiyaga ng'etteeka we liri mu Uganda naye nga tekijjawo kuba nti bisiyaga mu ebiri mu ggwanga kyekiri ku nsi z'abawarabu lwakuba nti ensi z'abawarabu ate bo bakambwemukko okitegeera naye ate n'omusajja yali mu accommodation yatugambye accommodation yalimu abantu nga 20 balimu nga official abamanyiddwa company nga bawera nga abantu nga 15 plus naye ate nga bwogatta waliwo abalinga basulamu nga bo baali bafuna emirimu ewalala naye nga just basula maybe because of lack of where to sleep nga basalawo baviire omwo kitegeeza baali bantu bangi abali mu accommodation bantu nga 20 plus bigambo bye ku bantu abo bonna mwalimu abeeru bano bayindi babangali baki be baamukwata ekisooka kye tumanyi kwa abantu banafu ekirala batya abaddugavu batutiira ddala ekirala kyengambye kye bali banafu ekyobunafu sijjaga because buli omu kisinzira waliwo gwosobola osanga ali strong kisoboka n'ekirala baali bangi mu accommodation kitegeeza baba bangi mu accommodation abo baali basobola okuoverpowaringa abantu bonna bali mu accommodation nakyo kiriwo akabuuza saagala kugamba nti tebaamulya bisiyaga kisoboka manyi oli asobola ogamba nti oyogera bino maybe because no kisoboka okuba nti baamulya ebisiyaga but waliwo point endala abamu bino ebintu babibakola beeyagalidde and some things go wrong. Yes, babikola beeyagalidde abamu nga babyenyigiramu bo bennyini abatabyeyagalidde then we can talk about okubeera naive okubeera ng'oli ignorant kati ekya ignorance ekyo kye tuteeka ku bana abalala abasobola okera ku makya ne beesanga mu mbeera y'emu abalisanga vidiyo eno babe nga basobola okweyamba. Kino kikuyambako okuba nti weeteekerateekera ebintu ng'ebyo. Kyemmanyi ku bantu ng'abo, they approach you, reaction yo enneeyisaayo yemuleetera okuba nti asobola okwesonyiwa oba nga akutya engeri gy'oreactingamu. Bwe kuba kukwata nga bakutte bukwasi osookera ku makya n'okkiriza okuba nti okozesebwa oli mwana mulenzi naye ng'ate osobola okwerwanako, osobola okwerwanako mu buli mbeera yonna. Yayogedde ku pointi egamba nti olwopangaani mu nsi etaliyo toli Muwarabu biki. Abawarabu si be bakwata, eyo nsobi. Omuwarabu si ye yakukwata, abakwata tebaali Bawarabu. Gwe kennyini wakyeyogeredde.
kitegeeza ki? Kitegeeza olina chance eroopa ku poliisi, olina chance eroopa. Omuntu w'otuukira okubeera mu mbeera esobola okuba nti oyo yakudda waka, ki ekikulemesa ogenda ku poliisi n'owaaba? Ki ekikulemesa gwe okwerwanako gwe ng'omuntu? Yagambye tosobola kulwana e Dubai. Lwaki oba tolwana? Yes, okulwana kimenya mateeka, naye olwanidde mu mbeera ki ey'okuba nti oli agenda kundeepinga ne mukuba nga babadde kirindi, kyekimenya amateeka. Vubuka tubeeremu ebintu ebimu, teri muntu agenda keera ku makya okuyamba nga gwe teweeyambye, taliiwo. Bw'okeera ku makya gwe n'olera engalo n'ogamba buli kimu kitambule nga bwe kyagala, then people will be there to sympathize with you, naddala ng'ebizibu bimaze okukutuukako. But if you fight for yourself, gwe ng'omuntu n'olwanirira rights zo mu mbeera yonna, amaanyi gonna g'oteekamu. Lwaki? Because it is costly nga bamaze okuba nga bakolako ekikyamu. Naye ate tekiri costly okuba nti weerwanako gwe ng'omuntu nga tebanaba kutuusaako kikyamu. Ensonga eri nti ekisooka omuntu yiga okwerwanako. Tewe bakunyigira mu ttooke olw'okuba oli mu nsi etaliiyo. Ekirala nze kyeggamba, possibility weeri bano abavubuka mu balaba beenyigira mu bintu bino nga baagala oba si ekyo nga balina ebintu ebimu bye babasuubiza. Bwe kitandinga against ne kibeera nga kikyamu oba ne kituuka ne kibakosa, ne bajja ne bakidressinga properly, ogezaako kikuguza nti gwe ku side yo ogezeeko okuba nti sympathize with them. Sigambye nti kyekiriko yo muvubuka, ngambye abamu oyo asobola okubeera mutuufu mu mbeera ye. Some of the things ffe tubirabyeko, tubirabyeko ng'oli ajja direct n'akugamba, n'omutunuulira n'omugamba gwe biki by'oyogerako, taddamu kulabika mu maaso go. Abamu najja ng'akwesesizaako ng'alina engeri gy'aleetamu emboozi, naye ng'olaba agikweka but eri hidden mu bintu ebyo ebisiyaga. But your reaction n'engeri gy'orespondingamu yokka emala okutaaninga omuntu ki. Kati bw'ogamba ekyokukwata omwana omulenzi, leka naawe, omwana omuwala asobola okwogera, but omwana omulenzi, you a man, tokkiriza bintu bya kisiru kubeera nga bihapeninga mu bulamu obwo ng'olina amaanyi. Bw'ate bagenda kuŋŋamba nwana ntya mu nsi etali yange. Kyoteesa omuntu bw'akwata akaso n'akakuteekako bw'ati mu bulago, oba n'akutemako akagalo ng'ogamba sigenda mukoonako kubanga ensi gye ndimu bajja kunsiba, naye ng'omanyi bw'ava kagala ddawa. Bw'ava kagala ddawa ng'ogasigenda kulwana kubanga ensi si yange gye ndimu. We need to be serious. Nkugambye bano abantu batutya, bano abantu batya nnyo abaddugavu. Kyova olaba nze story bweti ngibuusabuusaamuko. How could this be? Naye nga mugende mulabe story eyo nammwe muwe endowooza yammwe, oba mutunuulire mulabe engeri omuvubuka oyo bw'annyonnyolamu ate ayagala buyambi. Abasobola omuwa obuyambi mu bumuwe, naye mwefeeko. May God bless you. Please subscribe on this channel okuba nti
kola reactions ngaezo wadde enkambwe. May God bless you.